Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Wakiso Frederick Kiyingi Kinobe okutuuka okuwa ebiragiro ebikakali eri abakulu b'amasomero mu disitulikiti eyo abadde asinkanya abakulira amasomero mu disitulikiti eyo ng'ensinkana eyo ebadde ku ssomero lya Kayunga Classic. Ategeeza nga bongedde okumyumyula amateeka naddala ku masomero agakeeza abayizi ku ssaawa 11 n'abo ababata ekikeerezi nti babasomesa puleepu. Abaagala okukeera okusoma mu kibiina bajje mu kisulo, naye abaana bajja ku makyenyo ssaawa 11 n'abaana abavaayo ekiro ssaawa 3 ssaawa 4. Tukooye okulaba abaana batambula ekiro nga bava ku masomero nga bwana buto. Mbadde okulabula kusemba ngenda kuwandiika sacula bandikire poliisi zonna eziri mu disitulikiti y'e Wakiso okulaba ku baana batambula ssaawa ezo babakwate bukwasi azadde bajja kuwajja ku poliisi. Ayongeddeko nti bakizudde nga amasomero mangi gasomesa abaana ku wiikendi ne mu luwummula kyagamba kirina okukoma embagirawo. Mbeegayiridde teba abaana abasoma olw'omukaaga. Ensonga ey'okubiri, twagala mubenga mugoberera school kalenda. Tetwagala kuddayo kulaba muntu yenna asomesa abaana mu luwummula. Ono era ategeeza nti bamaze okutemya ku poliisi okukwata banaasangibwa nga bakikola. Obudde mubulina abaana mubasomese buli kimu byetaaga obasomese, naye ebigambo by'okusomesa abaana mu luwummula gwe tunaakwatako ow'essomero ly'obwannannyini ebyammwe ebiba byangu tusaza musaza layisisiyo na certificate ya registration. Owa gavumenti tujja kutwala mu mateeka tukuvunaane. Tumaze okukolagana ne poliisi n'ekitongole ekirambuzi okutambula mu masomero gonna. Alagidde abakulu b'amasomero okugula bbaasi ezitambuza abayizi okubatwala ku masomero n'okubajjayo kikendeze ku mugotteko gw'ebidduka, ekintu abamu ku bannannyini masomero kye bawakanyiza. Kubanga abantu bagenda okugula minibus zino zikostas lwakuba nti obusobozi butono. So n'olwekyo okusonga ku ludda lwange kirungi kisobola okuyambako okendeza jamu mu kibuga, naye mu byonna kyetaagamu time, si kyekintu kyosobola okupakira amaloo. Abasomesa bategeeza nti abazadde be bateekako akazito okusigala nga basomesa abaana baabwe olw'okubula ew'okubakuumira. Tuufu mu masomero agamu kuba abazadde bakeera nga balina okutwala abaana baabwe mu masomero, tebalina ba house girl okubaleka waka, n'olwekyo nga ekifo balina okubakuumira ge masomero ku makya ate olw'eggolo ne bajja ne bakimayo. Olusoma lwa ttaamu ey'okubiri lutandika ku bbalaza nga 6. Kizawire yakusakidde gwe lino ku lwa Bukedde TV.